olunaku olwajjo lwabadde press conference yabadde kalenda emakindye era ebinyanya ne bitongozebwa ne bategeeza nti enteekateeka yonna zigenda kubeera masanale era drive zonna zatandise mu nteekateeka eno. Abakulu bano Suuna Ben Mbaziira Tonny bategeezeza ku kivulu kyabwe tebeetaaga gamba nti ate omuyimbi Kamiliyoni tazze bagenda kwasa obutebe abayimbi ye Suuna Ben ne Mbaziira ate batandise n'okkuba endongo teekawo layini. Okitegedde ennyimba batandika ddo ziyimba abajjukira Mbaziira aliko mu All Stars ya DJ Hats, Suuna alikubayo akayimba ne Madamu Teacher Koloboza. Kati omukulu ono bategeezezza nti tebeetaaga bayimbi ebinyanyanya okubaawo kubanga bo nabo wulira wano endongo yaffe abayimbi mwattu babeerako just ffe kye tukola tetubalanga era ne ku posta yaffe tunula laba tekuliko bayimbi abo abantu ababiri bokka be bayimbi ababeera mu sheeyo. Kati abayimbi baffe banengeri gye bali mikwano gyaffe babeera bawuliziganya wakati nga shee tambula webali abantu ndi webali abantu baffe bamanyi abayimbi baffe kasita balaba abantu nga webali of course babeera nabo baagala okujja babasanyuseemu. Kino kitwale nga bw'oyinza okugenda okwanjulwa nga bw'oyinza ogenda mu mukolo gw'okwanjulwa abantu babeera ndowooza omuntu abeera n'omu ensi yonna yonna gwebeerinze naye ng'ate asobola awerekerwako banna abagenda okukola ki okumuvubiriza mwattu nga ne bwajja nga ali bwomu nga bitabuse nga bwe bitabuka ne bagamba nti kuba biri abo tuleete kaani still bamusigala muleetaani era oyo kati be baffe ffe tukulemberamu omu muli mu nteekateeka eyo mu baganda baffe ababa basobodde bajja naye nga sheeyo tugitegeka mu ntegeka gye tugitegekamu nti tetulanga tosubwa gundi ne gundi kitegedde bwe kigenda okutambula bagamba nti ebinyanyanya byo bigenda kuba ate nga bikyusa embeera yonna era basalawo okugamba nti baleeta ebinyanya olw'ensonga zaabwe. Waliwo kyali kibulamu wabula era nga bw'omanyi nti omulimu buli lw'ogubeeramuko n'ogezaho okubeera innovative n'oguyiiza gwongera okuba more attractive. Kakati naffe kye twakola era bwe tuli paka nakati tetunnaba kumala ebintu tukyalina bingi nnyo package yaffe ekyali ngazi. That is why olaba nti twongedde n'oku attractinga ba big brands kati okujja okutwegattako kulaba nga twongera okukuba ekintu kino. So ebinyanyanyanya is a big issue. Timunakimanya mwena tumunategeera kye tuliko mukama atuwe bulamu bukujja biraba. Kitegedde ensonga eyo nno kusoomoozebwa nnyo mmwe badije abasigaddewo akaseera kano nammwe musobola okukwata enkwatagana muyinza okugamba nti badije b'e Masaka naffe tusobola okuteekayo ekivulu buli mwaka nga kigatta abawagizi baffe mu mbeera eyo wemba mukopi abakulu abo. Abakulu Mbaziira Tonny ne Suuna Ben bategeezezza ku luyimba luno abantu bulijjo beebuuza teekawo layini kitegeeza kitya. Omukulu Mbaziira abategeezezza kikino teekawo layini of course kakati ffe tuteekawo layini kuba era ffe layini okuteekawo layini kigambo ky'abavubuka ffe tudiringa n'abavubuka of course era mukimanyi kakati okuteekawo layini bwe tuwogera ekigambo teekawo layini bakimanyi kye tuba tutegeeza tubaera tuba encouraginga oba olina ky'obadde ogira topowa tosirisa sigazaako ekigere oteekewo layini osonge busonzi mu maaso omulimu gw'obadde okola sigala ng'oguyiiyiza ng'era kye tukoze ku binyanyanyanya tusigadde tuteekawo layini nga tuposhinga nga tugenda haya. Kitegedde omukulu Suuna Ben ategeezezza n'agamba nti bafuuse bababuuziza ku nsonga zino nti bafuuse bayimbi oba ulira kubanga abayimbi abasinga batidde dda. Kati nze nga bw'otandabangako nga ntambuza akayimba nti nga tuzze nti baba nkubiraako DJ nyigiraako awo yembeera kati ffe gye tulimu nti waliwo ebintu ebimu omuntu kyokolamu just tulina batubuuzanga mu primary why do people smoke to pass time kati ffe tubikola just ku passing time zisinza kera omache nengamba mbuno tulanga omuyimbi Suuna Ben omuyimbi Mbaziira Tonny twagala kulabikanga abayimbi. And on top of that singa obadde wetegereza nnyo tuludde nga tukola ebintu ebifaanana okuyimba nga tugezaako okubalaga nti we can sing though tetugitwala nga serious business bwakaliga kasimani tewakalaba ennaku ezo kikyotaalaba waliwo TikTok video ekasinga challenges ennyingi. Aya basi bababuuzizza Mbaziira Tonny ne Suuna Ben mukuba ebisawe ne bijjula naye awaadi ziriwa abategeka awaadi tebabalaba oba bazzemu bwe bati ensonga nneryawo kakati kiki ekyakujja mu kyalo okujja mu kibuga wajja kunoonya ki badde mayoga yagamba awaadi teeka wali awaadi yo nange nteeke wano ebyange teeka wali gwa awaadi yo nange nteeke wano ebyange byenkuŋŋaanyiza mu kisaawe kyokka ate nga bw'onookola okunoonyereza obulungi ojja kukisanga nga n'awards tuzibasinga obungi bw'onookola okunoonyereza okutuufu lwakuba nti abamu timwagala nnyo okunoonyereza naye mwagala nnyo awards ze batimba ku Facebook naye bw'onojja okunoonyereza ebyaddala realistically ng'onoonya awards ojja kusanga nga nazo tuzibasinga
ekyo nakyo kola okunoonyereza nze nkugaye bw'onookola okunoonyereza kubanga n'enzaabwe ze tulina z'otubuuzizza tetwagadde kubuuza ndi bo balina mmeka. Aya basi yensonga ebinyaanyanya verses badijje b'e Kampala be bayita ab'ekkololo kale mu nsonga zino babategeezezza nti Mbaziira Tonny okuyimba oluyimba olwo abayimbi temutya kubanga abayimbi tebeeraliikirira tuyinza kuyingirira tebeeraliikirira si dyo webaddewo tubaddewo nga tukola si mu kuyimba tuli babinyaanyanya mu kuba nankani nitwayimbye because we can sing nire tuli bayimbi era kitwagala kukwata ange eyo nti tugirimu nga business kufiirawo no tetutya kutuloga bino ebaali badde batuloga basinga baatuloga dda singa baali basobola otuloga omanya abantu abasula batunula olwokuba omanya omuntu okuva mu kyalo nakuyita mu magulu bwati nga alikusanze oli mu kibuga kunamba wano nsimanyani feze tulina namba tuli nambalesi naye tujojobya balina namba feze tuli banamba wanu gundi fe bwetuli buvezi kitegedde kati mu ggwanga waliwo ensonga gye bayita copyright ennyimba bagenda kuba ate nga baziteekako kye bayita copyright ng'oluyimba odduddamu ebinyaanyanya abakulu bano bababuuzizza ebinyaanyanya bigenda kuddawa bagambye bwe bati nti ate abayimbi mwe ababaleetera batagattemu ebinyaanya andi kakati ekyo oluusi kyali tuaffectinze naye bwe kiba nti bennyininyini bannannyini biyiye ebyo olwaleero be batukubira essimu owange nzi onkoze otya oluyimba nga tonnalusabika buzibu ki n'olumukubira nno ne kumpewo ogenda okulaba nga aweza obadde okubye webale naye nga tutadde olwange nga luwewuse nnyo so mpulira ndowooza nti ekyo nakyo actually naffe kennyininyini tujja kutuuka okubanjayo royalties zaffe nga tugamba ebyo binyaanya it is our thing so it is our creative so mu mbeera eyo mpulira ndowooza nga nekino nakyo mugamba nti ewali endongo y'ebinyaanya kakirabu ekawoomera era ne muyingirawo ne muteekateekeno bakakasa nti nno bannamasaka tebanywa bawuuta buli munnamasaka amaanyi gakozesa nga wanika omutyago buli bwagussa bwati awuutawo olucupa negatutwala okuwera mikono ebiri omwezi baguwera bannamasaka banywe enkeera buli omu ngaleba omubuuza erinnya bakyalijjukira alogota na kirabu n'olwensonga eyo tubeebaza mikwano gyaffe olw'okuteekamu amaanyi mwebale nnyo mwebali eddala mukama katonda no batalyanguzi tuba tuli awo nga bali hamu bayingiddewo abalinamu bano tukolaganye nabo okuva emabega kubanga basponsalinga puroguramu yaffe eya washing bay lokobumu afuuse lokobumu tuba tuli awo nga bagamba nti nedda endongo y'ebinyaanya eno tugiwulira bulijjo nti nno eyuugumya n'emenya n'emiti twagala tubeewo ng'abajulizi ng'emiti egyo gikola ki ne bakwata mu kawaligo eryewala akawaligo kyekisawo eryewala ne bagamba nti tubawadde amaanyi mweyongereyo mugende zivuge gwake tweyanziza nyo tweyanzega abala okubumba products nyingi nyo ze balina rihamu yezigatta zonna era ebintu ebyenjawulo bijja kubaayo lwakuba kaloko bomu kawamba nnyo anti sooka okunywa n'olyoka ojjukira ebirala nti nabo byakabi kakunya kabikoze okunywa nti balina n'amazzi abayi balina nekino abayi n'olwensonga eyo kyekyo mwe balinyo bali eddala batayi baffe namwe mbakakasa nti nno emasaka mujje mukeere mubeeyo bannamasaka ekyokunywa kyaffe kino olwedde bakyagala era bagenda kubeera nga ate ni ka discount kemubateereddeko kayitiriddo kagenda bakola obulungi obutagambika tweyanziza musigale nga mutambula naffe banywanyi naffe tubakakasa nti nno mu kigambo ekya numbers ekigambo ekya numbers okubooza akatundu ne kabooga ne beebuuza kiki ekigenda mu maaso awo waliwo abaatubuuzanga nti kuliko bayimbi ki ekyo bakibuuza Suuna Ben ne Mbaziira Tonny anti wosa abayimbi 18 oteekawo ffe babiri nga gumizaawo oba twavaawo kale nno byebyo mwebale nnyo mwebali eddala wabadde tusirise nga abayimbi twagala bagala kuboogerako twagala olyagambe kituufu ddala edoboozi yendiina yakyogerera nakubukedde tujja boogera kwogera bayimbi
tweyongeddeyo mu maaso twebaza mikwano gyaffe abasimba automotive ffe audience yaffe gye tutandikirako gye tusimbula nayo yeyaba bodaboda baganda baffe ababoda batwagala toyinza kutuuka ku siteegi notasangako bifaanira Suuna Ben ne Mbaziira Tonny nga babitimbye ku mayembe ku ttaala weyakira ng'omwana ataddewo gwe n'omugamba muganda wange ttaala ng'olisiikiza olaba agwe jjajja mmwe mwakanga ttaala mba ndaba kitegeera kaakati n'olw'ensonga eyo twebaza baganda baffe abasimba automotive okuvaayo ne bategeera ne bamanya nti nno ffe baganda baffe tutandikirako babodaboda era tebakomye okwo ne bagamba nti mmwe muli bwe mulaganga twagala mulekewo ekyafaayo nga mugabyewo zipikipiki n'olw'ensonga eyo Simba Automotive nekwata pikipiki namba egenda kuzisimbira ali busimbi layini tugenda kubeera mu kuwangula piki ng'eno endongo bwevuga sawa zijja kubanga nga tusiisa mu byu abaayo nti wali awangudde piki nga mumuyita nga mugimuwa n'endongo eddamu nga tusimba akagere kale n'ensonga bwetu bwegenda okubeera Simba Automotive toyanzege Deco Paints mukwana gyaffe mwebali eddala akalangi kaffe akalungi akasiigibwa munda ne wabweru osobola okuzimba enjuuyo nebeera mbunungi kyokka finishing n'agenda agitta ng'osiigisiza akalangi langi agatategeerekeka Deco Paint wali okusiiga munda ne wabweru langi ey'omunda n'ey'ebweru ziba za njawulo zaawuka engeri gy'ozitunuuliramu n'engeri omusana gye guzikola ki gye guzituukirako n'olw'ensonga tweyanzeege enjiri tugenda kwongera ogibunyisa nga tuli e Masaka bamanye nno waliyo ne langi bayita Deco Paint abadde tagimanyi manye ekyo enjuuyo togyonoona mu mamaliriza mu mbeera ya obwato bukola ki bufa magoba oteeka ebirangirangi ebigendo gikyankalanya ensonga nobeetoweeritweyanziza nyo ebagos amanyi goteddemu baana zeewuba ezigwa nga abaana baddeyo bazirenga mwebale Stream Live Avenue byonna byemulengera ebifaananyi obulango bwekyanjira ku TV situbukolera walala bonna obwala okubumu bwe twaweereza bakama waffe emulengera obwo obwekyanga obwa klabu bwe mulaba obwekyanga bwonna obwo bwetuweereza obupya tubukolera mu Stream Live Avenue n'olw'ensonga eyo magezi mato musayi muto idea mpya y'abaana abavudde e Masaka abadde bayitwa bannakyalo fera tukyali twagala tusigale nga tuli bannakyalo abadde tuli baleera bwe mulaba mujja mubagira b'amasiikini munega mujja mubagira b'amasiikini kasunguwavu nnyo laba loko gumu byakola kakati nno tweyanzeege ekyo nga tukitadde ku bbali tukowoola kati bannayuganda endongo eyaffe tetugiyitira abantu ba mu kitundu awo tuba tulaze wabula abaffe bava mu ggwanga lyonna yensonga lwaki tukuba endongo n'ekeesa tolina bwenza kumanyira muntu avudde mu bende mbwokobya ndongo saa 8 alagiwa atalinayo omukyala e Masaka abakyala b'e Masaka nga tibamala gakkiriza oyinza ogamba nti nina omukyala wange e Masaka saa 8 ebanatuta nagenda nenkola ki nekeeseza eyo n'olw'ensonga eyo ebimu ku byatujja mu kisaawe kya recreation kutuuka saa 8 ne batugaba bakendeeza lwaki ogamba omuntu akendeeza endongo y'ebinyaanya bagikendeeza kakati bunene ne tugamba nti nedda katugende ewali babaadimaani baffe mu kisaawe kyakasana mu nnyendo nga ne muliraanwa takendeeza omukadde wo mu nnyendo akaddiwa muvubuka bino bawoza gakendeeza wali waliwo omukadde dimitirira osanga ne dimitirira naye ali munda yagamba yongeze abakadde b'omu nnyendo mu nnyendo awo nakunyumiza waliwo omukazi asala embizi ayogera mazima kati agetemera omukazi agitema namusanga akutta akakunya agiraliikiriza bwati mukazi ali awo omubuuza nga indinyawosa mu kitaka n'olw'ensonga eyo tubakoola abasebo ne bannyabo bataata mujje mutuwagire endongo egenda kusinsimuka okuva ku makya ezibyekeese tulina Homeland Sound kayikuuzi nanyini Homeland alina sound ziri 3 alina Homeland majegere Homeland kayikuuzi ne zebula kati ffe twalonyembu kayikuuzi ffe tulina ekirungo kye tugimanyimu era twali tukaire naye nga kadoe manjegere tukaffe sitwagala kayikuuzi tulina ekigere kye twagala ekisimbula wansi awo
kabesi ne kakusanga wakati awo ng'okutte munno ne bw'aba nga tasembera bulungi neyeeyongera kabesi kamutuusa ndongo yaffe bwetyo bweyimiridde enteekateeka y'emiti ejokuwanika buli omu jangu n'ogugwo gumizaawo tukulinako buzibu ng'oyingira omukigo ng'ogukutte kubanga ye vibe yaffe tubaniriza omutwalo ogenda kubeera gumu gokka sound nya homeland sound jeri tulina K2 sound ejjudde tulina Caritas sounds ne smart sounds buli kundi buli nsonda tugenda kuteekamu endongo twasazeewo ne tugamba nti nno K2 yebe kuba main kulembera mu lubalama main pano so ekintu kyanjale mu sound ezo zonna zamulya tuogerako ennya ne bwebeeremu era ekisaawo ekyo ekimala kuba ebimulo bya bulijjo ebeeremu neekuba nevayo nga batenda naye zonna nnya zigenda kubeera mu kifo omulundi gumu nga zisibiddwa nga emu nga ziyimba ekintu kimu kati tetugenda kubeera wali nga kokonako bwoti nga kayita mu sound zonna nnya kalitebereze ekigenda okubeera wali tukuba endongo ab'emitala be bakomplaininga ebyana bitandise bannanga abakadde baayo n'olwensonga eyo abantu b'omu nnyendo abalina muwogo aliranyewo kuno okulangirira abalina muwogo mu musibe abalina lumonda ajja kaawa abalina ebintu mu madaala mu maduuka amasa mu bijjemu bidde wansi kubanga ejja kuyuguma bivayo bigwe situjja kuliwa situli betegefu kukola kikuliwa ebidduka kuolo tebiyitawo nnyo besayinza okuba emmotoka n'eyingira omwala ebintu ng'ebyo tubyagala ku olwo olunaku lugenda kubeera lwa sande naku zomwezi 16 mujje ku sande mu nnyendo mu kasana endongo egenda okutokomokera Suuna Ben ne Mbaziira Tonny kubala mabe nini manyi ate ngalo basobole banyako oteekateeka eyo basponsazi baffe bonna be mulabye wano ne be mutalabye tugenda kubeera nabo bonna bwe mulaba wano buli brand oli gya representinga ebirabo tugenda kubeera nabyo nikwanje ffe bana ba Rockboom tugenda kubeera ne Rockboom yennyini tugenda kuba n'amazzi of course nga bwe twabagaye nti kampuni ekola ebintu bingi tugenda kubeera nabyo ebyokuwangula n'ebinabeera ebyokugula bigenda kubeerawo naye nga biri discounted nnyo club ono tugenda kubeera naye ng'omwenge abanywi bagenda kunywa weeguli ogw'obwereere okitegeera kakale ogw'obwereere tugulina era nga mwabiraba ekyengera then on top of that tugenda kubeerawo era mukibere mujjeko omukiba batulabe tugenda kubeerawo tunywe tweyagale bannange tugenda tuwangula ebintu kyokka sinanywa kakirabu so tugenda kuba n'ebintu bingi ebyokuwangula tugenda kuba ne t-shirts tugenda kulabikira ddala bulungi nnyo ng'era nti Mbaziira Tonny Suuna Ben of course nga tulina brands nga zino tugenda kulabikira ddala nga kyekyo buli kimu kiriya walla tweyanza nnyo tweyanzege media houses zonna radios zonna mikwano gyaffe bannange tweyanza nnyo ng'ovudde okwebaza CBS ne Bukedde gye tukolera naye bambi mwenna mwebale ekintu kyaffe mukikubye baaba mu bulungi mukikubye mulekyo okusingira ddala abatupostinga ku social media mwebale abagenda okupostinga press conference eno mwebale abazze okugikavaringa thank you so much okubanga muzze kati ebisigadde tugenda kulunduza kuwuliza kye mugamba bwemba mulina ebibuuzo nga kimu bibiri tubitwale tulaba ati ensonga Bruno Bet tuzeewo okay tweyanza nnyo basebole